natamba uri Munyankole no manyo kugamba Runyankole ati ni manyo kugamba Runyankole nagamba ki uriya pension ono damage atugudde nze ndaba sibula sikola na basiru interview asikola na basiru interview Kolindeko. Ndaba sibula sikola na basiru Mama chinze tayi nembale nesomayo kota 2 eyo kubiri muzeyi wange nafa nenkita ngo progress ngaki nali nsoma mass communication and journalism nasoma ne Roger aina no go agitaddeyo TikTok ngolikana kati Maurice Jordan kaweza doni tubakubete tuwaweza Maurice Jordan kaweza doni tubakubete tuwaweza nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yozigula binyeba kabo manyi ekibuga kukela kwa subuhi tembea nifanya kazi laba katonda cheyagereka sosolya bwataferi embakwata bansala ndaba malaika yakola newolo lya msinga nemaya omutima negunkuba konze mutandise tya kabo manyi ekibuga kugezaako kulemerako nga kyatwela nnyo wajoininga movie singo n'emyaka na joining a movie industry kandabe kuba movie industry no ndi mukutambuza mwaka gwa mwenda ngo banene emyaka emeka atati bimbuzabuza yukiranza kujoininga movie industry nava wali wa musuuza wano mass big talent nga wembeera kuva 2014 wembeera 2014 ngambera musuuza nga wetuyiribira wetukola kinga nsula wange nsula wa muganda wange ojote Kampala nedanze Kampala gye nasomera Kampala gye nasomera no bwaba wansonga mukwala Kampala gye nasomera kati nze primary yonna naffe waffe egomba twagisomeranga gomba wagira ku nsawo ya manda ng'abalala oba muna twali balodi muffe nakwe tukubye bukulu ebyaddala era nze ngamba bonna abaana abalodi mu yes baba embeera mu bukulu si bweba okyegere bikyuka mu bukulu ne bibeera byaddala ate bifuukira ddala ebyaddala kasitoofiirwa taata bifuukira ddala olaba maama tubeerawo tukanfaatinga naye bituuka mu byawano muganda wange mu bukulu bikyuka ffe katwakula taata musuubuzi wa mwanyi nga mugagga egomba era nga primary tugisomedde egomba buli mwana ndowooza okugjako abato nnyo buli mwana okuva ku senior 1 agisomedde mu kibuga ati nze najja nsoma ngamba wa muganda wange okyegedde ngamba wa muganda wange mukulu wange mukoko Joflo mukulu kakati we nsoma nalyagala nnyo Edikenzo kuvira ddala nga ndi muto kuba nze kuvira ddala mu P7 Edikenzo yakubira akayimba ka people gundi ka Edikenzo super power talina mwana super power yasobola njagala nkulage kati nze P7 bali bampita super power ku Kanoni Modern ya nguyimba super power no mumalayi ai nga kube nyimba za Musuzana era nga ngamba nja kunoonya Musuzana mukole ki mufune ovote Kanoni nvayo nsoma nzijja bano nsoma ekyakulete Kampala kusoma okay kati nga class choro senior 1 nsomera wali ku Green Light High School kitegeza primary yo nawe gisomera Gomba then is secondary noje Kampala zinatandika kwa Idan Tofa Gomba nensomayo ndozo kuva mu baby paka P3 nenyingira Kanoni Modern when namalira then nenyingira senior 4 simanya senior 1 nenyingira senior 1 wanene ku Green Light High School bwenjingira senior 1 paka senior 2 nenvaawo nengenda ku St. Kizito High School awo nasomawo tamu 2 senior 2 tamu 2 nenvaawo nengenda ku Queen Hill Makerera awo nensomawo wiiki emu nenvaawo nengenda ku ssomero ly'Abakatuliki St. Joseph's Namagunga senior 3 ne senior 4 abo basomesa ne bantuninga bati ssomero ly'Abakatuliki olimanya oli Mukatuliki ne bantuninga bati paka ye bantunuza gye ndaga nti
Yabagolole tumba. Balito tumba. Ne bangolole tumba kufuuka omuntu. Kufuuka omuntu. Ati awo nensomera paka senior 4 nenvaayo nengenda wano ku Baptist High School wensomedde senior 5 ne senior 6. Nenvaawo. Kiri buli muntu wa kibuga. Ndi muntu wa kibuga. Okuliddemu. Kuliddemu no mu kibuga. Lera nze mu kibuga ntolinawo mbuza ndi mwana na kibuga. Bakifesi bakuba koko. Nyo. Bakuba. Awo kukupagana nzinga tukyazanya. Ojjukira nga twakayingira 2017. Kukupa Gardens. Emanju eyo bali bagiyita baki? Bali bagiyitera Kupa Gardens. Bali bagiyita Kupa Gardens. Omubbi yansa nina akasimu kamapeesa n'ennusu kakaaga ngenda wa muganda wange mukono. Kaakati nankoli naŋŋamba kikyolina ne muwalaga nusu kakaaga n'essimu naŋŋamba nanyongera oluyo olwokulaba naŋŋamba gwe oli musajja mukulu otambula ota n'ennusu kakaaga n'akasimu kamapeesa sawa zaali olowooza sawa nga 2 za kiro z'ababbi bammanyiira ababbi ba mirundi ebiri omulala yannumbako mu nnyumba nali ne sister wange muyita mwannyinaze Irene omutegedde Irene oli eyali owalomati Kagogwe ne batulumbawo ne batutiisatiisa n'ebiso ne batubba banna eyo story ate yali y'amaanyi naye byonna byabaawo. So nobeera mu Kampala wakazanya movies nga meka Aromatic Entertainment? No, by the way, no, ngasina boza movies meka ozanyiddeko mu bibiina bimeka ebyo kuba omuntu abantu abamu abawala nagamba nazanyirako wano nenzanyirako wano nekibawo nenzanyirako nekibawo wakazanyirako mu bibiina bimeka. Nze Bossa Sserunkuma twakula tumuyita kojja waffe. Awo waliwo mama wange mama Saala awo kubayita asi Bossa yali nnyo family friend wa mama Saala nga tumuyita era nga nze manyi firimu njazizanyira wa Bossa kuva dda njagala okuzanya firimu. Bossa namusaba ennamba director Bossa ate yampa ya Aromatic Entertainment simanyi nsonga lwaki ate ye yampa ya Aromatic ani yakuwa mama Saala Bossa Sserunkuma yampa ennamba ya Aromatic Entertainment yansindikira ku Facebook nti kuba yali annemerako nnyo nsoko mala osoma biki nga byamugamba namala okusoma ne musaba ennamba oyo namala form 6 ng'omusaba nnamba ya chat nga ne musaba ennamba ya company company ya Bossa twali twogera ku Facebook nga twogera ku simu twogera ku call mukusaba ennamba yetwogere nampa yaki ya Aromatic Entertainment Uganda mwampe ya Aromatic Entertainment ate gye nakubira nze gye nasanga kumbe Mungu wantegekedde nenzija nasangawo Andrew Lukiza kati kimaya yinza okwa nga yakuwa ya Aromatic nga yagala kukujjako nakyo kisoboka naye kumba temwe mugendo kyovola mukama wano nagamba kugoba yakoki abaganda bagamba mukama akugoba yakoki kitegeeza nti tewajjusanga nze nayingira ya Aromatic ate kati yempadde emirembe n'okumpa erinnya lino lyennyini okisegedde kati then nentandika Aromatic Entertainment wembere wamusuza embera ku Aromatic wembere wamusuza embera ku Aromatic wamusuza ngokolayo ki andi ku promotion nenga tewali bujja mungi nenga musuza oyo mulaba ayina akakodyo kabera abantu be bali kayiga balitegeera musuza takozesa muntu atali fani we kyebwa ate bamuli amuruko oyo yawo yategeera kye bayisha endongo wane Uganda akozesa fani musuza buli muntu ali emabega we fani we tovola tosobola kulyamu musuza we era abantu singa bategeera akakodyo bandikakozesezza nnyo ojjanga pikerere n'ozimba erinnya n'afuna trust okakkana nga baziise ewammwe ng'oluganda lwegasi ng'oluganda lukutte oyo si fala mu ndongo abe restaurant mwezi nyingi mu Kampala nyingi sijja zimenya mannya ne botambula wali wa restaurant ne wali Matendo eyina kyanjawulo ki omuntu gwe kyogamba nti nno bw'oba olidde ku Matendo oba oba oganye okulya ku Matendo n'oli ewala osubwa kino singa oba olidde ewala nga todde ku Matendo osubwa kino kyanjawulo kiri ku Matendo restaurant endala gitalina omanyi Matendo si national park nti nsobola okugenda okujja ne mugamba wasubiddwa okulaba ebiso oyina kutegeera kiki ekyenjawulo kiri ku Matendo ng'ozze wano ku Salama Road ku Kiyumba stage
our dearest. Yes. Come. Kumatendo restaurant. Yes. Take your food, place your order, take your food. Bonali abukiba kyanjawulo jja kusigala. Kimanyi bangi abasigadde era bibadde. Osegedde? Nti ate no customer yasooka yakubira customer mulala wayi genda ku matendo. Kyanjawulo. Kati bwe nalina ayagala okutestinga ku mmere yaffe. Jangu tojja kuddayo. Jangu ku Matendo restaurant. Movie industry bibi ki byogifunyemu oba kusoomozebwa kikale kofunye mu movie industry? Okusoomozebwa kungi lwakuba twafuna patron driver waffe atuvuga nga yayiriba muyiribi. Yes. Sajja gwe bayita Sambudiruwa. Ati so ebintu ebisinga tubisanga naye ate ne bigonjoolwa. Okegedde? Lwansonga ati atubuulirira day by day. Okegedde? Ne tutegeera butya bwe tulina okweyisa. Ebizibu ebiri mu industry bye bikusumbuwa naawe waka. Buli kizibu ky'osanga ne mu industry mwekiri. Industry eringa waka. Okegedde? Ky'oba omanya buli kizibu ky'osanga nga okisanze ne mu industry mwekiri. Okegedde? Just olina kutegeera butya bw'olina kulivinga mu bulamu obwo. Overcoming. Birungi. Birungi bingi. Singa onkyaziza. Singa ndi MUP w'Egomba. By the way. Eyo side tujja kugendayo. Ebirungi bingi. Mu industry yendiisizza. Nze mpasizza nayingira industry. Nzadde abaana under Rubowa. Okegedde? Nsomeseza abaana under Rubowa. Nyiridde under Rubowa. By the way, abo nyiridde? Yes, nyiridde. Abe wajja oli bubi? Najja ndi bubi. Wajja oli bubi nno? That I have. Oli musiiwuufu? Abe wali musiiwuufu? Nali musiiwuufu, tokiremera kandi. Omanyi naawe, Mungu yakuwa obusirusiru wajja oli musiiwuufu, wajja oli kikubemu oluyimba. Genda ali ku Bank Records wamusozo kikubemu oluyimba. Segedde. Wajja oli musiiwuufu, wajja oli neewakanye. Empyayombye buyombe. Kyozolaba? Oba nkuwulira nti industry eno ngifunyemu ebintu bingi, ngifunyemu emikwano, ninnye ku nnyonyi lwa industry. Ate ng'okyazirinya. Ate nga nkyazirinya. Nzuuno ninamu n'akasente akasobola okwesimbawo. Kitegeeza ninamu kasente. Osegedde? So byonna bya industry. Bulondo Abe. Ndaba posta. Ndaba posta Abe Bulondo Abe MP Gomba East. Nina mukwano gwange bamuyita Bogere Peterson. Bogere Peterson. Bogere Peterson akuba sound tracks mu mizanyo gyaffe. Yakubako ku bipande nga naye nti MP naye ng'asaagamu. Abe biro byaddala oba just osaagamu nga mukwano gwange bwe yali asaagamu? Bogere Peterson Bogere simumanyi nnyo. Ye yaŋŋamba kuba ye yabikuba last elections. Era bwe namukubira n'aŋŋamba Morris mba nsaagamu naawe nsika bantu eriyo. Kati gwe simanyi muganda wange njagala obulira abantu bano ekituufu. Ebbanga byakusaagamu oba just oli gwoli serious? Ebbanga lyentumbulidde Gomba siina nsonga lwaki nsaaga. Ndi musajja mukulu sirina nsonga lwaki nsaaga. Ate ekirala nti oba MP sajja nti lwakuba nina byange byembala. Gomba njagala kuva ku mutima. Tebalaba nze tewali firimu n'emu ezannyiddwa nga temuli kigambo Gomba. Ate nga n'ekirooto ky'okwesimbawo ndowooza ntifunye guno mwaka bijjo sikirina. Muyinza okugamba nti nakiruka kuva dda. Si bwe kiri. Essaawa zino tukola tuli under Aromatic Entertainment ye Rubowa. Bw'oba olina kyoyagala okukola nga tekiri under Rubowa oba Aromatic okikolera bbali.
Kitegeeza ki inti buli ali mwana matiko ina kuba ku mustawa gwa Lubowa mustawa gwe gumu nani ne Lubowa kyusa embeera yonna Morris Jordan's Media ako tukyatambulira ne kati olira damage ono baba simanyi oli damage batadde embuzi bazitadde zigenda ku ttale zibakola oli mukulusu mukwasama polisi kejjedde mu media baba banaye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baramukiza bannaffe tuli ku Matendo restaurant ekichi Wama abantu bange na Morris Jordan's Media, thank you so much. Ono damage atugudde mu. Nze basibula sikola na basiru interview. Asikola na basiru interview. Sokolindeko. Njala basibula sikola na basiru. Mama chinze tayi nesimbale. Sikola na basiru interview. Njala basibula bannaye. Nange ngenda basibula nze ngende. Bawe byamagezi. Yes. Katizali ese byamagezi. It is okay. It is okay. Bade mukola ki? Tubade tulanga Matendo restaurant. Mbana mujira atamira na byakulya. Ate bya. Bape byokulya kati kola bewe balanga. Kati nabono. Bape byokulya. Atata negaye munno nze neranga kujja kulya. Obusira omujje. Twagala bagaza mu babali. Ate gwe weranga kujja kulya. Omulayo obusira omujjudde. Kyemulaba. Kamba sibule sisobola kola na bano interview. Abera msokumulya. Nange sikola nawe tulowooza mu damage. Bwetyo yo emaliriza. Anyway, I thank you so much guys. Oyabadde Roger oba ahimbisibe Rogers amanyidwa nga Walter mu damage abadde atusazeeko naye nga abadde azikulya mmere. Tasobola kuligula wano mmere. Lwaki tasobola? Ali mu kitabo. Ali mu mubanja. Ekitabo bamuwa black book ye bannaye omusajja ne yasooka okwewola. Buli kintu n'okiteeka mu kwewola. Ate yewola buli kimu ne kapani. Ate mugezi takkiriza manager mulaba. Kati ye bwajja wano kati nafuna akokulya kati nadduka kati n'enkya bw'atyo ekitabo kimujjudde kati era agenze. Agenze kati atodde osumbuusa n'alo. Kati ekimuganya okuwandiisa lwakuba tubadde ku kamera. Business yagisudde. Business yagisudde naye tugezaako okuva bane mujje mutwagire tuve naye tejja kugwa. Anyway, Mr. Abe Bulondo ndowooza kati abantu tubaweeko ku omuntu nga yali badde yeetaaga ng'ojjeko wano ku Morris Jordan's Media social media platforms abasanga ku kinaki. Matendo restaurant ina Facebook ne TikTok account. Okay. TikTok twakagigulawo naye etambula. Facebook eri mu bantu 10,000. Okay. By the way ndowooza mu mwezi guno nyino gutandika tugenda nazifunira gundi. Tuzigenda beera verified. Yeah. Tuzigenda kubeera verified. Yes. Okay. Fenze ng'omuntu osobola okunsanga ku Bulondo Abe. Yes. Ndi ku buli social media platform, ndi ku Instagram, ndi ku WhatsApp, ndi ku Twitter, oba gye wandiise X, ndi ku Thread, ndi ku Telegram, abamu Telegram bagirabirako bya kisiru naye nze kwendi mu byamagezi. Ndi ku YouTube, wadde nga YouTube ngendayo katono naye era nga naye nkwasaganya mpola mpola. Ndi ku ki? So buli social media platform kwendi. Social media platform kwendi. Ndi ne ku Ham. Ku Ham? Hams. Tajimanyi app ya Ham Kigundu. Eya Uganda. Eringa TikTok. Tajimanyi? Ati mu promoting byeri. Wane tulina abaana bawo batandise otegedde. Buli mujje ndi ate zonna ziri verified. Okay, so ayagala okubeera nga ate olaba ku bintu Matendo restaurant byekola ebirala ng'ogyeko wano ku interview Matendo restaurant ojagenda ku TikTok tekamu Matendo restaurant ojja kulaba byekola ne namba zisimu ziri oba oyagala osobola okugenda ku Facebook era tekamu Matendo restaurant ojja kuba obiraba. Tuli ku Salama Road wano wagambe tuli ku Kiyumba. Tuli ku Salama Road, Kiyumba stage. Yes. Bobova Kampala nga wakaisi mupambani. Yes. Tundanga bunamungodi. Wanji. Do you remember me? Nze kikingo labika. Manyina chukamu. Nagejjamu ate n'empamvu wamu. Kituufu wagejjamu.
Mukama yampamu Anyi nenfunamu mwebale kusaba Range Rover gyolaba yange siya Bobby ne kapulinti kolabako kange tokayita babyo manyi bazannewo nakujemagewo mwangala sebigo bamuze Buranda Abe bwabayimba ennyimba za Eddie Kenzo abanga ali omutima abanga owuninga oyinza zize ayi musuuso yalabika yandogamu musuuso yakologa kirabika musuuso aloga bafaanire simanyi lwaki mwagala nnyo lwaki oyagala nnyo musuuso simanyi omanyi omuntu ova ku kintu kyakukoledde n'ogamba nti nze mwagala nnyo kati for example nze njagala nnyo director Ahmed Lubowa kubanga yandaga ensi atandeze okubanga nina emyaka 16 nga sirina mukazi sirina birevu paka kati ebirevu bino binkomeeno ndi naye nsonga kimwagala nnyo Eddie Kenzo lwaki wali okyayeko omuntu nga tomanyi lwaki omukyawe n'okwagala bwe kuba nze musuuza simanyi lwaki kale yes musuuza andagako ku site neera si nnyo nga Ahmed Lubowa ne mwagala bwagazi ng'omuntu era nze bwe mba nga nina ebizibu nkuba ne ku nnyumba ga musuuza nenzikakkana tulowoozaako lwakuba maama beerawo ekyanga ku misinga nyonyonyo ekinuma lwaki obogaana obudde bw'ekiro si kyebaka mbeera nekyuka tuli balumu n'abasege bali mpulira mukwano nyamba lwaki totuyamba mukwano nyamba Bruno Abe yali ku Moro Jordan Sky Media olunaku olwaleero atana subscribinga nkusaba please subscribe like comment and share obeere ng'ofuna emboozi nga zino okuva mu Aromatic Entertainment bwe tuli ku Matendo restaurant kyatubuulira bbeeyi eri etya atubuuliddemu n'atugamba nti no gwe wenna ayagala okumanya enjawulo eri ku Matendo restaurant kwata ekkubo vuga ojje ku Matendo restaurant olabe ekyenjawulo ekiriwo bwayagala ng'olina outside catering olina embaga olina okwanjula olina birthday party ne birthday party musobola okufumba emmere buli kimu ayi tuzibeera nazo wano ku Matendo yes okay kati nga nina kapate kange ka birthday party katugeze oba meeting katugeze Matendo restaurant musobola tukkiriza ne tukola meetings oba ne tukola ka birthday party wano kiri okay ffe kasita otugamba ate tetukyajinga tetukyajinga kifo temukyajinga kifo kasita kiba nti ebyokulya buli kwaffe olina meeting olina birthday olina ki tetukyajinga kifo jangu otugambe nti tuli abantu 10 oba 2 oba 3 yes mwetaaga mmere buli kye mulina okulya mulina kigula wano tetukyajinga kifo tukyajinga byakulya ekyo kyanjawulo ebifo ebisinga byonna bw'ogendayo bakusasuza ekifo n'emitwalo 3 tetulina ate nga n'emmere mulina kugigula Matendo kuba kyabwe bw'obanga olina ekintu ku Matendo kyoyagala okukola birthday meeting any type of meeting gwe jangu wano eno otugambe nti enkya oba luli oba mwezi guli ogujja nina birthday party tujja kulizavingira bulungi n'entebe zino zikyukamu oba olina abantu ab'enjawulo ne tuzigira okyegedde ate si kyekifo kino kyokka tulina kuba birthday zibeera za lweggulo olwo olujja lonna wano lubeera lwaffe olweggulo era abantu banywerawo kakyayi kaabwe tutegeka ebintu ebyenjawulo ekino ekifo kisobola okonshuminga abantu abawera n'ebibiri nno abantu bibiri nkubuulira n'okusukkamu ate nga parking nene tusobola parking awo neighborhood wali waggulu waliwo parking nene gwe kyebamanya gwe jangu na buli kimu kyoyagala ojja okyakalire ku Matendo lyekubyakulya bya Matendo that's all ekyo kyanjawulo ngera bwe nkugambye nti ebiseera ebisinga abantu bonna asasuza ekifo w'ogenda okukolera ate n'omala n'ogula n'ebyokulya oba n'ebyokunywa Matendo restaurant ekifo ekikuweera ku bwereere eyo ebanga extra bonus Matendo restaurant gyeba ekuwadde mulina meals kina tulina fish eri dry ne fresh tulina meat oba gye wandiise beef
tulina chicken eri fried type of chicken. Okay, kale muyina nti no kuva ku kimu fumba kya misana kyokka tufumba ekyenkya kibaawo tuba n'ekyenkya ky'akatogo k'ebinyeebwa tuba n'akatogo k'ennyama tuba n'akatogo k'ebyenda kumakya n'ak'enkoko then tujja ku lunch ne tuba ne lunch yaffe buli miru tuba nayo ne tujja ku sapa nayo eri tulina sapa tulya bulungi sapa emmere yonna ebaawo bw'oba oyagala kunywa kachayi tulina snacks ez'enjawulo tulina samosas tulina gundi half cakes mandaazi tulina gundi zino modified cakes tulina chaps tulina gundi kebab tulina gundi sausages nzo wali olikimwankola mutya Rolex weri amagi wegali tulina boiled eggs tulina n'amagi ganago muteeka mu Rolex tulina ekikomando ate kiri kulayisa ate nga kiwooma tulina ebintu bingi nnyo gwe kyebomanya ekirungi byonna obikutte ogenda obibalazeeko so kiba kitegeeza Matendo restaurant newe manzize nga saagala local food snacks wezi chips chicken liver oba toyagala local food tulina liver tulina gundi chips chicken tulina chips sausage plain chips tulina ebintu ebyenjawulo yes Matendo restaurant tulina bachef abakabi tulina both aba local food n'aba fast food tulina n'abakola ku snacks bokka tulina ba waitress abalina hospitality nnungi bw'otuukawo banyuma n'okutunulako nakyo kintu kirungi ye Matendo restaurant ate nga bbeeyi ntono ebintu byaffe bbeeyi ntono nnyo twali ndoza olusaniya lwokka lwe lusukka mu ssente ziba bunomo kuba olusaniya oyinza osangayo lwesatu olwa half chicken tulina ne full chicken $5 tulina n'omunaana tulina ne10 okyegedde kisinzira abantu bameka lwe lusaniya tulina ezo ensaniya ezo ezibaako chips chapati chicken yes tuli ku Matendo restaurant wetuli olunaku lwaleero tulimu n'omukulu CEO owa Matendo restaurant amanyidwa nga Bulondo Abe omu ku ba CEO omu ku ba CEO temuli omu okay tuli n'omu ku ba CEO ba Matendo restaurant ne CEO mulala nja kumuleeta naye mumulabeko n'ekyo ekibaddewo ne kibadde wano ekidamage yasiiga okwewola wano n'ekidamage ono abadde wano mwazanye kafirimu kanyuma kalaba ennaku zino Sanchez sofa akoze bulungi n'akawala kanagomba kalonzi kange ka bloblo kalenzi kashani mulonzi wange mulonzi wegomba naye bambi azanya bulungi naye gomba waliyo ebitone Katonda yabiteeka wali naye Masaka ne gomba baliwo abasinga ekibitone Masaka maniyo batono Manie Dikenzo nawe kati just igomba walika kata mumanyi suna bento mumanyi Manie Dikenzo Rema namakola tomanyi Rema naye Masaka Ahumedilwa tomanyi wow Ahumedilwa oyo siwe Masaka we Masaka kitegeeza ye mu Uganda buli wamujja siwe Masaka ama mukama wafu wamatolitoli we Masaka Ahumedilwa siwe Masaka sebo we Masaka wali Nsambya Ahumedilwa sebo we Nsambya era be basajja bali tata be babu basajja bali abamanya abagagga Masaka Nsambya Kevina tamanyi mukama we kati ekitegeeza gundi sister o eyafumbirwe Luwero nayo wamwe yende nampija Florence tomumanyi nampija we Masaka ate waawo nampija si mwana we Masaka waawo mwana wawa Kampala waawo amaba celebrities abamanyi abali mu Masaka. Thank you so much guys. Banagoma nangama mbagala nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu Eddie Yawe Mickey Wine Dax Vibes Chairman Nyanzi bonna bali eyo Irene Kayemba Nandu ya Pounds Aneta adoni mu family Neta Pia Pounds Nandu ja ochegede Ronald Mayinja
Fide bongo le rutaye. Abegomba bawedde. Sophie Nantongo. Abegomba bawedde. Faibe Nasolo. Abegomba bawedde. Beta. Ama abantu Buronde Abbe. celebrities Muzinda. Charles. Muzinda Charles. Ewe Kampungu. Omuzanyi wa film. Ne Aida Bizigo. Nalubega Aida. Mama Natabi. We wanje. Ama utunadamu utadambikaya n'oba ine wawe ama category list jidde mujongere ojiwandike kirire paka wansi mu comment section Jordan Kaweza okujjako omukulu Bulondo Abe ngoyina koleseyo koyagala okuyisaawo just family yange yagala nnyo yes mama w'abaana bange abaana bange mbagala nnyo yes katonda bankuumire bwetyo bwetubadde akumoro Jordan Media onakola lero mbadde ne omu ku basiki ba Matendo Restaurant ngagezaako kubuulira abutya Matendo Restaurant wekola miwendo wawesangibwa na kiso tubasaba mujje ku Matendo Restaurant mulye buli kimu byonna byonna bibagambye sigenda biddamu kubanga CEO yamanyi ebisinga wano ku Matendo Restaurant bwetyo bwetubadde ntumirako ku mukama wange kozi saa ne Aromatic Entertainment yonna ne mama wange mchala wanyana Immaculate n'abantu be Masaka mwena mba tumiddeko nnyo ate musule bulungi lindako yes ngate tunasula bulungi ka pressure ka film kajja kajja ko Trust Films katandika 50 May mujja kanonyako ka damage kalaga ku Trust Films echekango kyatandise ku Friday eno ku Makula TV ne Makula Chikane Gold ne RM Films luxury yagwa VIP yagwa customer care yagwa in case of any added seasons era tujja kuba tuba tuchali ku Matendo Restaurant ba Mtamoro Jordan Kaweza Africa Aromatic Entertainment tuchali ku Matendo Restaurant mukulu Bulondo Abe ngabwa kuyisiza muko ne mbade simanyi tuyina ne ba stress ne ba abalungi bwe batenyo wow beautiful ngo oli muombe oli mu sister so my father why are you so humble? Because you're finding like this today. Yeah, because you're finding you need daru. Not really. Not really? Yeah. It just. What you turn? I'm Olga. Olga Shifa. Olga? Shifa. Olga Shifa. Yeah. What did it? Said did. Oli mumbeje? Said did. Just to dear. Nango oli Muganda. Oli Muganda. Yeah. Kati bino byagamba sima yawe dira nchima wedira mamba wedira kisibirya gwe buli kimolya. Yeah. Buli kimolya. Wemba sazewo nganja Bridget. Bridget. What? Bridget. Bridget yani. Natamba. Bridget Natamba. Nantamba. Natamba. Oli Munyankole. No manyo kugamba Runyankole. Ati ni manyo kugamba Runyankole. No gamba chi. Yeah. Nation. Ati ti nation. Matendo Restaurant ni gamba chi. Inabuze. Wamaraha bangari yazinga. Yes. Miezena. Why what you nsekelera? Nina jenga deji. Chiche jenga deji. Washema kubana oja wamaraho bwire bukwengana ki. Nenshema? You are supposed to say wamaraho bwire bukwengana. Wamaraho buche buchingana. Amba mujja kunjigiriza Runyankole because I know I'm just getting you. So, Matendo Restaurant egambe ita. No. Okuva wajja ku Matendo Restaurant like agwe okusinzira ku Matendo chichi esinga ku restaurant sendala. It is okay. Abantu bayinzojira banga a small place, but it's a bit classic. It's classic compared to other restaurants around. Okay. Olga. Yes. Matendo Restaurant chichi esinga ku restaurant sendala. Okay, like with the staffs. Yeah, twetwalanga family members compared to other restaurants. Atawe chiba yamba kola bulungi. Okay. Yeah, we have that teamwork. Yeah. Omuntu nga kwa restaurant nyingi kuno ku Salama Road. In fact botambula okuva ekibuye paka munyonyo. Oyinza sanga restaurants nga 10 oba 2.
kati omuntu atalidde ku matendo ng'alidde ku ezo zonna kikyo mugamba nti no aleke restaurants ezo zonna zonna ajje ku matendo lwaki alina kujja ku matendo okusinga ewala? We get the best customer care and the food is nice. Tulina byakulya ki wano ku matendo? Is it local or snacks? We have snacks, we have fast foods, we have local foods. We have local foods. And drinks and beverages. Okay, nkooye. Nze ndi ku kkubo mbadde ntambula naye nkooye mbutuufu mpulira nkooye. For example, omusana mungi neetaaga kakunywa nsobole okuweweera. Kyakunywa kiri ku matendo kye nnyinza okutuukirako? Juice, soda, water. Juice, soda, water. Like it's the immediate drink you can get. Matendo restaurant, drinks like these hard drinks, especially soft? Not really. Not really. Yeah. No, not really. Yeah. Okay, like weekend days. Nze waliwo ebiseera bimu wali agamba nti nze ngenda kuva ewaka ntambuleko oba ewaka just waliwo kale ebimpuuba kangende ku Matendo restaurant oba ndaba omupiira oba ndaba eki wano kisoboka okujja ndabira wano omupiira? Yeah, we do care about our customers. Oba kyebagala tusobola omupiira nendaba. Yeah. Matendo restaurant tukowola abantu abo bajje ku Matendo restaurant. Our customer baffe abalungi be tulinawo and the new ones that we hope shall come after seeing this. Yeah. Tubayita tubasaba muje ku Matendo restaurant. Tulina good foods that can keep your health good. Ebitagenda kutawanya, ebitagenda kurwaza, because we've not had any complaints of any customer kulya wano ate nagenda n'alwala. So because our food promotes good health. Yita abantu mu lulimi lwo. Mana yange Yita abantu mu lulimi lwo. Kuba omanyi mu Uganda tulina cultures nyingi, tulina tribes nyingi, tulina countries nyingi. Tulina countries nyingi. So yita abantu mu lwe wamwe. Olga, yita abantu. Kale, yita abantu mu Luganda. Tubakola ku Matendo restaurant. We got the best food. Yeah. It's healthy. It's not oily. Favoring buli omu. So we call all of you out there. We got the best. Kohora abantu mu Runyankore. Hati ni nokukohora nokukowoola nokweta okweta kwe kuyita ate okukowoola mu Runyankore. Gambira abantu bamuka bajje ku Matendo restaurant mu lulimi lweka. Bakasoma beetu abalungi. Yeah. Beeta kuja kutwakiraho Matendo restaurant. Tulina ebyokulya birungi bya mutindo mulungi. Yeah. Tulina omwanya mulungi gw'omuyonjo okuza kuteganisa. Yeah. So, thank you so much. Maurice Gideon Kawesa, straight out of Almarket Entertainment. Until we meet next time, I love you and have a good night. Have a blessed night.